ye Yesu olwazo lwase oyo kwene kutenywede waliwo lwembangwa anyimusa anyweza Yesu yenange mpya elimu obuwanguzi obusukulume Sitani bwalumba makago wata Sitani bwalumbe kanisa wata Silimu bwalumba musayo wata Sebije binumbye wange nayo lwazi Nikulwazi Nani bade nafanada nayo lwazi Nikulwazi Bije bikubye kanisa bamazo bireta naye jukira omwana agenze kaduka buduka tebwaberanga kumpi yalwayo ko yatwalira ko banga natuleka netunyumya omukyalo oli omwana omulabiyeko mukutteko ali ku mubiri tunyumya ali ku mubiri nze bwendikire ingono wange mukama omwana wange dadi omwana wange naye mwetaaga I disconnect ate no mwana mwagala omunyago gwo munyago gwange abasajja balina okumaona eminyago abakazi no balina okwetegeka n'eminyago egikwata obulungi ate n'okwagala nga bwagamba kale munange musumba jeje maze omukyala netondedde angambe munayisa amanya weewunye nali nasaleti kyewaffe kati senga we yakenda kundeeta eno ebyo byonna byasenga mbimanyirawo nandeeta mu maka mbungi gye nfumbirwa omutabani we yanzije waffe ku kyalo manye waffe we wamu ne wasenga wamwe kumpi awo mama nangamba genda ofumbe mwana wange nga bandeeta nga nfumba naye saamanya engeri gye bandeeta mu nnyumba ennene nga wali n'abaana nalowooza nti wange nangamba nali nno najja dda naye nalwawo okuzaala kati nze nakeewa okusaba n'okwezuula leyira yajjanga nangamba enjiri naye nga mbitwalanga ebyabalala nakati gye bali eyo webali nnyo bannaye si byabalalu wekereya wekka buli wokerewo wekereya wekka abooluganda kyovula babatuuse bapanno bagamba singa nali namanya dda nange musumba jeje ng'omukyala ayogera nga mugamba munaye tewali buzibu nga mugamba naye byonna bijja kuba bulungi osobola okukkiriza ne tusabako nti ye musumba jeje nze yali azze wano amanyi okusaba Allah mukama yanyambaza amaanyi twasa omukutte emikono nangano kati mpulira bulungi nano mbadde n'omusujjasujja nze gola ne musabira ate ne mwagala nayagala omukyalo oyo ne leero ankubira ne twebuuzaako abooluganda abawuliriza nayagala omukyala munaye musumba jeje tumaze okunyumyamu angambe webale kujja munaye kundaba webale nakungulira bino byonna bagamba tunaabanga bagezigezi nze nagaano gula ebintu neŋŋamba nedde ennyama yange agisule kasasiro ako katubuulidde enkwanse ekyo kyokka already sente nali nziwonze musaayi gwa Yesu bannange omusaayi gwa Yesu tulina omusaayi gwa Yesu tulina omwoyo omutukuvu ebyo bibiri n'okugonda n'okubala ebibala ate nno bakulogesa kinkoko bwe gubanga ffe tulina ogwa Yesu omusaayi gwa Yesu era omwana olwabindeetera namugaba bimpi munda munze nembiwongerawo omusaayi gwa Yesu ne mugamba mukama faba Yesu munaye kino kye tulina okukola nze nkoze nga bugamba okyogera alaba ate nga alaba nze nakwata ku bintu byange mpola munda muli mba nsaba seetaaga kwogera akuwulire lwaki oyogera akuwulire mwana wange vaayo tulabe munange musumba bode yekulinze vaayo bode ninze nga mperekera obudde bututwala na olwatuuka ewaka enkeera yampereza amapaapaali yampereza ebintu awaka wali wanene nze olwavaayo ennyumba banka negitandikako nange neŋŋamba nti banka tegenda kutwala nnyumba eyo yabwere eyina okutundibwa nange njijeko omugabo olwo banka egitwala nenzira ate wamusumba Idi mama Edith ne muganda nti ate amaka gali getulwanira ate banka ekolaki egatwala ate nga nina okuyimirirawo ebibyo buli kijo kyonna okirwanirira omwana mwagala omwami mwagala n'ebyange mbyagala nensaba
nayo katonda bwe neeba kayanda geddogo lyonna buli koona yonna omukazi yali yasimba gayiye kwata awakaawo jukira banka yalambulangawo nga ganze sina kyendaga najja kufumba olwo omukyala yajja ne katabanike bakamugobeza kazeeyo omukyala olwo omwami atandise okudda nze nkugambye olwali nnyama kaago abooluganda abawuliriza dadi bwagamba nti mulabewo mugulire kilo y'ennyama mujja omugulire kilo y'ennyama kolerawo ndowooza asaaga munange musumba jeje nga munayinvaayo omwami yakitegeera nti wagenze yamala n'akitegeera kuba bamugamba nti walungi yamukubira n'amugamba mukazi watuleeteyire ebintu kamala bintu bidwire wano aye munamwine omukazi omulungi ayo oba sitaani kyakulimu oti wayo nono obwire bwange wamala tayimu yange ngoyidi nti olina omukazi ate mukazi w'omukazi mulungi munange omukazi ng'atandikanga kunkubira abadde omulabe akuteeredde webale nnyo ye yesu waffe okkirizanga owo omukwano webale nnyo mbaza ebibala omukyala atandisenga okunkubira ngamba emmere tetuyina dadi nga bwagamba musumba jjajja lumu nabanga sirina neewolanga omuweereze enze muweereze balye okibulira omwami ng'ayitira kwa kioski ne muweza amafuta nangamba tuli bubi mugamba kwaka ogumwe kitundu nenga mukama nze ndi mukusiga netaaga okungula ng'ate ndi happy nnyo nga bwoseka kati bulungi nnyo emirembe mugamba nno munange kakati okoze otya engeri gye ntunda wano waliwo omugati genda nagwo munange nno tuteesa musumba gye gy'omwami yagenda ddampula musumba gye gy'omwami n'akomawo omukyalo oli natandika nga okunkubira naŋŋamba kodi wankoba okolerawa ne muga nkola safari sibeerawo naye abaana babeerayo n'omukozi ewaka kiki mukwano tuzira mmere amaze enaku isatu tayidda ne mugamba ye olwo ng'aliwo ali wange bebi oli alowooza ali safari nga nange empeereza obuyambi okiwulira musumba jeje nagonda ntandise okugasa webale nnyo nze nga nkola ye bw'aba alina kyeyetaaze nga ŋŋamba yatuuka ekiseera nakebera waleti yanoonye mukazi kigwayagala kubanga nze mkola safari sikola ki sibeerawo yesangamu akafaananyi kange nga ndi mu gomasi muwaleti y'omwami abizizaamu kati bwe yakasangamu ng'agenzeyo ku olwo nankubira essimu naŋŋamba okidi nti yafuna munyarwanda ali muno muwaleti ye kakazi katini kati kalungi kabitirivu aye tukoze tutya wali wafuuka mukazi mugenda kufunda babiri bulungi nnyo ne mugamba andi atugamba tube bagezi kate omwoyo omutukuvu bwagamba bwe tuba tukola kankubulire maama omwoyo omutukuvu talina kyatasobola kukola n'omugamba otya ne mugamba manyi mukwano oyo omukyala tujja mukwata kindekere naŋŋamba ate olina ku kasente oyina mugema aye nze tidda kusobola naye nga nkimanyi nti muwaleti akafaananyi akali mukange ojja mugema bwe bulungi nnyo munange ng'atuuka ekiseera nga atandika okufuna ataaka nze bwe navaayo omukyalo oyo buli ddogo lye yasimba yafuna ataaka bakafaya ate ffe tubasabira bulungi ebirala birekere katonda era buli muntu yenna awuliriza okulwana sikuko revenge si yiyo waliwo asobola okukolera revenge ate tobaako gw'osabira obubi kaabe mujjawo kaabe mulabe waatya musabire bulungi ate mwagale olabe katonda kyagenda okukola bibala munange musumba jeje nga enyumba nga tutandika kufuna abaguzi bagendayo girambula omukyala wabagaana okugiyingira mukatwagala tugitunde tusasule banka balance tubeeko kye tukola olwo mutandise okukwatagane mwanisajja akomyewo amagezi gakomyewo kati alaba mugasa amagezi ogawaki yali mujja we yalage waabwe ate alagewa mukwano musabira mupangisiza mufunire ewuwe naye ng'omukazi agamba tagenda olwo agenze waabwe nga naye buli wasibula nti agenda waabwe ngadda n'omudagala nyumba ye terina gyeraga kakati munaye musumba jeje Yesu ne Katonda bwalwana ataka ngemukuba ku ttaka ng'akubira maama we ng'amuga nti munaye kintu maama kintuga omukazi ekiro yazza ntuga ayagala kunzita kummalawo naye maama mmanyi mujja wange yantuga naye so ono omukazi gwe yafuna omuto alabika yantuga naye maama tukoze tutya naye nze nga ne bwakanyuga atya eddogo teri kyasobola ng'omwoyo mutukuvu abakabo basi Yesu wange yayateekako shield
kafananyi kalike basanga mukundi omusayi gwa Yesu nga ya andopera buli kintu omukazi oli kyako yatuuka ekiseera n'alemererwa nadde ewaabwe ekamuli ennyumba netundibwa musumba jeje netusasula banka balance yasigalawo netugulamu ettaka ejjokolera buwambo okuli amaka gange olwaleero omukyala bwe yagenda n'entandika ate ku lutalo olulala kuba nayinanga omuweereza obuyambi kuba yagenda n'omwana natuuka ekiseera neŋŋamba mukama nti ne omwana wange mwetaaga gwe wakeera enkya n'ozaala omwami oba akomyewo n'omunyago ngwetaaga walirwedde okuleera n'omwana very well omwami n'andayiza emirundi nga 20 ddala okakasa karo onasobola olabirira hope nemugamba nja kulabirira omwana oyo lwaki nabaviiridde eri we nasookedde nti taata wange yanjagala atakuzaala atanzaala omwami oyo yanjagala yansigamu embala ennungi nengattako omwoyo omutukuvu ne Yesu wange omwana nemulabirira omwana yamuleeta nemulabirira ettaka lye twagula balance yasigala kuli omwami yanzi mukama bwe yamala omunyiga ennyinda ebyo byonna ne bibaawo omwami yanzimbira amaka musumba jeje 4 bedrooms sitting room dining garage nangulira ettaka eritamanyi liri akalulu bannange munaye musumba jeje omwana wange nga bamuleeta nga omukyala ngamba onalabirira omwana wange nemugamba ng'owo muddamu mulabagana ankubira simu alabe gyatwala omwana saagala alabe na gyatwala mwana wange asigala wange omukazi nga bamugamba nti mama nga mugato wa mukazi mwana we nga nkolagana ne maama wange azaala omwana nga amutwala nga nze saba katonda wange katonda ng'akola okwagalako katonda waffe wabeerawo bannange naye ng'olirwedde okumulera yes oba lwedde ekyo omukazi mukwana awantu awo wagumunno naye weetaaga ekisa saba omwana n'osaba n'ekisa abamu baddira obusungu bwamujja omwana aba talina musango abooluganda omwana oyo aba talina musango wadde akatinina ate yakuweesa n'empeera naye omwana oyo ate bwe yajja mu bulamu bwange ebirungi ne binneeyongera munnange musumba jeje ng'omukyala eri embeera emutabukako nze yamuweerezanga akasente nenkakendeeza bwe nakakendeeza n'asitula omwana n'amukuba eruzire wa nyazaala wange neŋŋamba omwami nti genda oleete omunyago gwaffe nyazaala wange n'ankubira naŋŋamba maama nkwagala neŋŋenda naŋŋamba nkwegayiridde kwata omwana ono bulungi ng'owo nkwegayiridde nkusabye ne mugamba maama totawaana kino ekiriwo olwaleero nze nakyeyitidde nakisabidde nokisiibira nenkola ki nekisiibira kakati oba mukama nyanukudde ng'ate mbonyaabonya omwana we nga nkwata mwana wange na mwami wange nga tuddaka musumba gye wakubira omulanga gye nakubira omulanga luli nga bakubuulidde ebigambo weewaawo gy'okwatira omwana n'essanyu nga taliiko n'akagoye naako ate nze nina bawala 2 nga gyayambala ate bagenda omumpa ng'ate olwedde ndi lubuto n'olubuto lwayingira ndi wano mutunda mbeegayirizi n'ebbuto lyange mpeereza katonda ngonzi munnange musumba jeje nga bampa mwana wange nga nzirayo waka omwana oyo yalimu omukisa gwange omwami wange yeeyongera okunneesiga omwana oyo bwe yalaba mpisa omwana omwami wange yayatula obulokozi n'atwala Yesu Kristo okuba omulokozi kuyisa mwana bulungi n'amanya nti omukazi ono katonda we mutundu mulungi akyusa omwami wange yatandikanga okunvuga every marriage conference najja n'apaakinga awo nanninda mu motoka n'akuleeta ewasenga nandeeta ewasenga dada naye muzayi bwe muba mwanjula mwetaaga ne mumuwonga mubutuufu ekanzu ennene yeetaaga n'ayambala amakanzu kuba yesenga asinze munnange musumba jeje sikulwiseeyo munnange ng'omwana oyo kuva yajja mu bulamu bwange omwana yali bambi alabika bubi olw'embeera teyali mungi na omwana okimanyi nti musumba jeje ye mwana asinga okunjagala mu baana bange omulazi omukwano bwe ndwala ye gwe sigamba kubanga agamba maid nti don't wake me up I won't go to school tomorrow mommy is sick
What? She won't go to school tomorrow. Mommy is sick. Era bw'omugamba nti nkukyayi abala bonna tekimuluma naye mami bw'amugamba nti amukyayi bwe buzibu. She is my friend, ndi mukwano gwe naye anjagala nnyo. Era omwana oyo twazimba ennyumba ku ttaka tulinako amaka naye eyo gye nasengukira tebaabimanyi kubanga n'olunaku lwendeeta omwana oyo maidi yaliwo namuwa ssente ze ne musiibula aleke kuzunza lugambo nti omwana oyo si wange. Era omwana wange oyo ne batoobe ne bakulu be baali ku ssomero bwe badda bagamba nazadde omwana ate mulimu n'omulala jja. Up to now my kids tebamanyi nti oyo si muganda wange. N'omubakozi bennina ewaka bakimanyi nti oyo mwana wange. Ne ku kyalo gye twazimba ejjokolera ebuwambu Radio tebagiteekako. Bamanyi nti ndi Naalongo kubanga abaana bano basiŋŋanwako mwaka. Era lyerinnya lye bampita ejjokolera Naalongo. Mwana wange onajja mubakyala abafumbo n'otuwa ku bujulizi akadde nga kaakano kantu Musumba kamalirize kampunzike eddakiika egi abooluganda ndaba empeta eyo Yesu omulungi omwana oyo olwafuna amaka nenfuna obufumbo obutukuvu nenyanjulwa ogwokutaano omwami yalokoka nafuna ewange omwana wange nenfuna obufumbo obutukuvu mu gwokutaano nga 15 nafuna nayanjula mu gw'omukaaga nga 15 nefuna obufumbo obutukuvu omwaka guno. Leka guno omwaka ekitiibwa n'ettendo nimbidiza Mukama. Olwaleero omwami wange tusabira mu kkanisa eya Musumba Hope Nvule every Sunday simuleka waka. Ekitiibwa n'ettendo nimbidiza Mukama. Yesu Katonda bwe wali omwebaza wamwebaza naki kubulire mukwano tukingamba wano ne speechless. Katonda wali okuteekamuwa nasikiraba nenga namwebaza. Olwaleero gwe official wife mu bakazi era ni mukyala Judde owa mwami Sajjabbi Moses nze Carol Sajjabbi omukazi w'omubwati akasekaako mama embaga yagijjako bulungi nnyo newaka weekubira amasimu kati mwana munnange mwasuze muti esimu yange wetabaako akubira mwami abantu naabo mbaagala mu holiday banaye omukyalo olimi mujja wange namusabira Mukama namuwa omwami owuwe wammesaali tusabira bajja tetusise tulina bajja baffe tetubayita bajja baffe tubayita baganda baffe abagenyi batyaze yafuna omwami owuwe era ali bulungi ate taddanga talina kyayagaza mwana buli kimu tuli bulungi n'omwana tamunsabangako. Omwana wange ojjukiranga omukazi mune n'osabira omugenyi oyo kubanga omugenyi ajja naye akyaluka exactly omugenyi omusabiranga naye n'agenda amina ate n'aba bulungi. Mwana wange bye basomesezza kati gooli n'akatabo kaabyo engalo n'akalulu mukwana ekitiibwa n'ettendo tubiddize Mukama. Abantegeera bo baabikubye dda abaliko naye ne bo obugalo baabukubye dda kitiibwa tukiddiza Katonda. Zabbuli 10:15 agamba sinze naye erinnya lyo liweebwa ekitiibwa. Abakyala mwenna mbalekedde olunyiriri olwo abakolinsa ekisooka essuula esooka 3:18 olina okusiruwalako okusobola okuteeka ebintu bino mu nkola. Bakolinsa ekisooka 3:18 nti omuntu yenna teyeerimbanga. Omuntu yenna bwe yeerowoozanga okuba omugezi mu mmwe mu mirembe gino afuukenga musiru alyoka afuuke omugezi. Ekitiibwa n'ettendo njagala oteeka emikono gyo mu kifuba gamba ayi Yesu olunaku olwaleero nange nzija mu maaso go era nzikiriza n'omutima gwange era nga njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu bw'oliba oyita abalonde bo mbeera omu kwabo. Nkwebaza Mukama
kubanga ondokodde. Amiina era amiina. Mikwano gyange abalungi mutukkirize tukomekereze wano tugenderawo obutereevu mu saavisi. Mami mukatikitiki bubiri tuggalirewo. Tusabe tuggale. Ayi Mukama Taata omulungi, nkwebaza olw'olunaku olwaleero kitange, nkwebaza ku lw'obulamu bwange Taata na byonna by'okoze Mukama, n'abantu abali eyo kitange Taata Kabaka wa bakabaka mbawonga musaayi gwo kitange, obakola obulungi bungi Mukama. Bingi bye bayitamu nze bye nayitamu Mukama. Omwoyo Omutukuvu Maama, gendayo babambaatire, babale ebibala eby'omwoyo, babale ebibala eby'obutuukirivu Mukama, bakolenga bw'oyagala so singa bwetwagala. Kitange Taata Kabaka wa bakabaka, mbatadde emikono gyo Mukama, gw'oba obakuuma babambaatire Mukama, bakole obulungi bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mu Nazaaleesi tusabye. Amiina. Amazima gali nti ekitiibwa tukiddiza Katonda omulamu. Nsigadde ndi Juliet Juko Jeje, mbagaliza weekend ennungi. Mukama abankuumire. Nsigadde ndi Juliet Juko Jeje wamu n'omuwanguzi waffe Karo Sajjabi, mbagala nnyo tumidde nnyo omwami wange Sajjabi Moses, Musumba Hope Mvule, n'abaana bange ne baganda bange bonna abawuliriza bonna, n'emikwano gyange mwenna abalungi ab'emutundwe. Omwami lwaki tomuwerekerako n'atuwa ku bujulizi? Kale ajja kujja ubeere bulungi, mweraba.